club ya Mamelodi Sundowns e South Africa kamwe muzanyira ne mu Uganda omukwasi wa goal Dennis Onyango yawangudde ekikopo kya maklub amawanguzi ku Africa ekya CAF Champions League newankubadde nga bakubiddwa club ya Zamalek y'eggwanga lya Misiri mu kibuga Alexandria goal mu kubwerere mpira gw'okudingana. Oluzanyo olwasooka club ya Sundowns yawangula goal 3 ku bwerere mu kibuga Pretoria ekya South Africa ate bwe baddinganye Zamalek newangula goal mu kubwerere bwetyo Sundowns neyitawo ku mugatte gwa goal 3 ku emu. Golo ya Stanley Ohawichi mu dakika y'enkaaga mu nnya yamaze egobye mu kibya bwe gutyo mpira ne gugwa goal mu kubwerere. Club ya Mamelodi Sundowns ya South Africa bwetyo yasitukidde mu kakadde ka dola za Amerika kamu n'ekitundu mu za Bulaya kakadde kamu n'emitwalo 38 era nga bagenda okukiikira Semazinga Africa mu kikopo ky'amakirabu ekyensi yonna ekinayindira mu Japan ng'ennaku z'omwezi 9 Desemba w'omwaka guno. Ye muna Uganda Dennis Onyango teyasobodde kumalako omupiira guno oluvannyuma lw'okufuna obuvune era nga yasikiziddwa omuzannyi Wayne Sunderland mu dakiika ya 28 ez'ekitundu ky'omuzannyi ekisooka. Dennis Onyango yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1987 ng'aweza egy'obukulu 29 era nga yazaalibwa mu kibuga Kampala ekya Uganda ng'aweza obuwanvu bwa fuuti 6 n'obutuntundu 2 era ng'azannyanga mukwasi wa goal. Yatandika okuzanya omupiira mu klabu ya Nsambya Sharing yava okwegatta ku klabu ya Sports Club Villa gyatandikira omupiira gw'ogw'ensimbi era nga yabakwatira goal okuva mu mwaka gwa 2004 paka 2005. Mu mwaka gwa 2005 yegatta ku klabu ya St George SA ya Ethiopia n'abakwatira okumala sizoni namba yava mu mwaka gwa 2006 ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu ne yegatta ku klabu ya Sport United e South Africa. Eno Onyango yakwatirayo emipiira 7 n'abatebera goal emu era n'avaayo mu mwaka gwa 2010. Mu mwaka gwa 2010 ng'ennaku z'omwezi 26 mu July Onyango yegatta ku klabu ya Mpumalanga Black Axe paka mu mwaka gwa 2011 n'abazanyira empiira 16 kyokka teyabateebera goal yonna. Eno klabu ya Mamelodi Sundowns yamulabira ne muwandisa mu 2011 gyakoledde ebyafaayo n'okutuusa kati. Onyango awangudde ebirabo bingi okuli n'ekyomukwasi wa goal asinze mu sizoni mu liigi ya South Africa nga kino yakiwangula mu sizoni ya 2015-2016. Onyango era ali mu kuvuganya ku kirabo ky'obusambi asinze mu Africa omwaka guno. Brian Katende munabya mizannyo Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.